Hajjati kuluthum omwana muleetedde ebizibu Pretty Nicole muyina Masaawo Tamale Mirundi Jr ne Kaluvini Kayanja nabo tebalubuzeeko mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi Diana Nabatanzi naye muyina ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell oleme subwanga byonna byemba nti akaye bannange nyongera obbajjukiza nga tonnafa teweevumanga nsigo wenna akiwakana osobola okugenda n'okibuuza King Shiba bannange kwegamba ku side bye bya King Shiba nga tubitadde ku bbali bwentyo nkubuuza ebitereevu paka wa mukyala Lwasa sorry Diana Nabatanzi omanyi munaye kali kannemeramu engeri Lwasa gy'abeera amwogerako buli kadde buli kaseera buli olutata Diana Nabatanzi bannange Lwasa kyekyamazima Diana Nabatanzi yamusigala mu munnange ye olunaku olwaleero aka weekend akatandise bw'atyo bitiibwa ebingi ne mugambo oguteko makaye maama toyinawo omugayo omanyi abantu tetukkiriza naye eyakusinza aba yakusinze munnange Pretty Nicole oliwo amawulire agabadde gatambula era nga amawulire ago agafulumyayo n'omukyala eyasooka omuweerera ekuyira essomero Pretty Nicole gye yaddukira era ng'oyo omukyala yeeyita Queen Germany munnange olunaku lw'ejjo yavuddeyo n'ateekayo post n'agamba nti Pretty Nicole agenda kujja mujje ye Uganda kira amaze okukola ku byonna ebyentambula passport visa byonna amaze okukola ki okubikolako mbw'agenda asomere Germany kansoke nga bateereko mbabuulire ekiddako. Good news olugendo lwange olujja Uganda lutuuse anti ekindeeta Uganda mukimanyi mwenna kya Pretty Nicole nzija Uganda purposely ku lwa Pretty Nicole tuli mu nkwatagana ze ne Hajjati kuluthum buli kimu kyonna ekikwatagana ne Pretty Nicole anti zino empapula za Pretty Nicole nzija nazo okuva German tulina okukola enteekateeka ereeta Pretty Nicole kubanga Uganda waliyo ba toxic people bangi omwana tajja sobola eyo embeera so ndi mu nkwasaganya ne Hajjati kuluthum tugenda kukola ku ntambula ya Pretty Nicole tulabe nti tumuleete German so bamikwano hope you're gonna like this surprise ate Pretty Nicole ngenda musurprising anti ku ssomero tamanyi nti ngenda ku ssomero kumuleetera mpapula ze passport already eri mu bagikozeeko Hajjati kuluthum so I'm so happy I can't wait to kutonya Uganda such that ngende surprising Pretty Nicole muwa amawulire amalungi nti empapula ze ezikyala Germany zayiseemu bakkiriza naye lwakuba kati akyali kusomera ebintu tulina bikwata mpola I'm so happy Hajjati kuluthum thank you so much oba gwe omwana wamukonvisinga otya okulaba ng'agenda kusomero omanyi nze yali yannema nga takkiriza anti nze mukola ekyejjo kingi but Hajjati kuluthum ndowooza nammwe mwewuliriddeko mwana muwala ate ng'atunyonyola manyi munnange akamwa kano kaleeta obulamu oba okufa ne Bayibuli ekyogerako awo mu ngero 18:21 munnange Dr. Kuluthum nga bamutaaginga munnaye ng'alaba posti ya mwana muwala ekola ki ayogera mbuutu amaze okukolagana ne Dr. Kuluthum biki munnange Dr. Kuluthum avuddeyo n'alutangaaza n'agamba nti ye talina kyamanyi kikwata ye tayogera n'oyo mwana muwala era yeesonyiwe Pretty Nicole ye amalirize emisomo gye egy'ekibiina ekyomusanvu kale olaba okweyogeza akamwa kano bannange ate Tamale Mirundi Jr ne Kaluvini Kayanja mukwano omugambo gutokomose ku live gutokomose ye mbagambe ki kabatereko bu video bayogera kwani ku Alien Skin basajja nayo yizo gamba bakazi guno si mugambo gutokomogera Kaluvini Kayanja atutegeeza n'atugamba nti ekifaananyi kino kibadde kitambule kya Alien Skin ng'alina ono omukuumi we mbuyomu ye yakita munna asobole okukakasa abantu nti no Alien Skin si wa bulijjo si ono gwe bamanyi kambatereko ka video ala bulijjo alowooza ye w'amaanyi wano yalina connections ennene naye akasajja kaamulaga amaanyi nze ndamye natuuka ku Freedom City okimanyi nze nsula Ntebe natuuka ku Freedom City ng'amagye agali wali ogamba obaani agenda okuyimba naye ngamba wayo ole mukulu aleka yaleeseeyo mukungu ngenda okulaba waliwo omwana eyankubira ekifaananyi n'akimpeereza ng'omukulu mu dressing room ye ayinamu wa military yeebise akakookolo wano yeebise folaba tuwagidde NRM tumanyidde buli omu tetulina wadde owakasaale naye kati neebuuza omuvubuka ono ku criterias ki kwalina kigatto okitegedde ekifaananyi ekyo nze yakita waliwo eyakimpeereza mu dressing room ng'omukulu alinamu emmundu
Okitegedde? Nembayo nebakusomanya banaganda tebagala kuwuliriza nembagamba you go siro. Nupi people go siro. Omuvubuka ono tannatuusa maanyi ago. Teri yapuka mingi wano gwe bawa musirikale. Okuleka ng'oli mu unity. Okuleka ng'ova direct mu state house. Okitegedde? Nembagamba ekivulu nnaku nnya kisoboka kitya. Nembagamba bannange omuvubuka oyo engeri gy'ayisaamu abannamawulire amaaso. Omanya ekyanzibula amaaso. Okimanyi nti yayisa mu bannamawulire amaaso gwe obamanyi bannamawulire we basiba ekikono. Naye bwe olukiiko lwasiba CEO lwatuula ne balagira TV zonna zizanye music we. Yes, sebo. Mbu bano abaali bamusibidde ekikookolo baabawa order from above. Oba oyagala oba toyagala olina okuzannya music we. Nange saakitegeera ekintu. Wano teri wayinza kubamanyira bannamawulire okimanyi.